byonna byonna nze nganze Kasirye Gwanga nze mbiraba olaba Bobi Wine oyo Bobi Wine mukwano gwange era wanamanyiyo nnyo amanyi tunywa weed you know weed ekikoola ya kati olwaleero gavumenti yammwe ekirima kakati tubakole tutya gavumenti eyammwe erima ki weed why Nsimbi kasente no kikola kiki no gino kyotegeeza njaga abuuzaamu kyono talina kyamberedde just anasoul omwamagezi ki ekyambalo 2016 26 awo nfiirawo mwaka kiko gandi 2016 yabajja awo ayingira ate temwina mujja muyita tegwayita ka 2016 2026 yesimba okuba president naye kati tomalira onamuwagira nga yesimbyewo oh yeah the world will be changed by then you wait you see nze I know 2026 ne Bobi Wine ne 2021 alindemu kati agende mu bibyete ekimulemesa 2021 mwayisa bubi buli muntu yenna abalaba engeri gye mweyisaamu mikolo gyammwe nga mukulembera eggwanga Uganda ng'erimu abantu ngaffe tugaana oya bajja kukyuka nti akati nga bwolaba climate change Bobi Wine awo bagagga nti nawe munaaba munafuye ate otunafuye otya in fact will be stronger nti gwe tugambye nti yono era yajja okujja anti wasooka Kasirye Gwanga ow'emyaka 69 kati 2021 n'aba alina 80 nga na biliyoni ayogera kyo tamanyi manyika ssente nga na biliyoni nengamba nti wali twalayo miliyoni 2 Bobi atambule naye nga n'ensonga nga tumaze okukulaga bwe tukyusizza climate nungi buli kimu kirungi era nga Bobi Wine mwali agenda kuyingira mu bino ebya climate change bw'obadde ombuuza tiwaliwo akuyamba Bobi Wine agenda kunyamba yalina abavubuka nenale mwina gwetegeka biwaabwe binkwatako muhoozi ayinza okujja oyo mumugjeemu mugenda nnyo oyo omwana mumugendako nnyo era be bamwe bannamawulire kati yaggambako nti ayagala kubeera nkubuuza bubuuza kati gwe mundowoozayo nga gwe alowooza muhoozi wayogerako ne muhoozi nakubulira political ambition abavubuka abenale mbakyogedde nnyo baani tubulire ani tulirayo omuvubuka owa NRM ayogera ku muhoozi mumbuulire saava kano kalya sente kagenda nekekolako ngaakakazi sikekana akava emakinde nze kamanyi bwetandika kwogera ku saava ayinza obutaddayo kuvuga mmotoka tamwagala kubanga Bobi Wine is self made saava agenda aleebeeta akomba mu mpale z'abantu wano naye Bobi Wine omusanga akomba mu yabaleka ekivulu anti bakisazizza so what ate kyayongedde bwongezi ki maanyi ge abakisazaamu owamagezi kijjeno siina
nze kuba sibamanyi naye nze siyinza gaana Bobi Wine kuyimba oba ayimbe agenda kuyimba ebipya bulapa biruwa anti ebigambo byebagamba nti biri political. What politics are you talking about? Mutusa obwavu mukole kati ozze wano nja kuwa ekyemisana buli kyoyagala ojja kirya oveeyo ogambe nva kukyala wano wejjene naye mutusa obwavu bwammwe mwakulira mu bwavu nze nakulira ku kitanda kyammuli omufaliso gwa bwanyo twayokyanga luyiira ne mukuula obwanyo bamaama engoye ne bajjako emikono ne bakola emifaliso bwe bulamu bwaffe nayambala engatto nga n'emyaka 14 when I look at you ebigere byo tebirinnyangako ku ttaka naye engatto gye nyambala egula engatto zosatu sizo beziba zono nze taata wange yanyiiga bwe nayingira amagye mukulu wange yali amaze okuyingira amagye ng'ali mu air force nga bavuga ezo fighter jet kati nange bwe namugamba naggwamu amaanyi nawe ogobere taata yaŋŋamba toyingira amagye ne muga taata oli mwavu olunalina baganda bange babiri emabega nemuga kaŋŋende noonye sente kwe kuyingira amagye naye sobola kugamba mwana wange tiyingira mu magye kiri eriwo buli muntu alina okusalawo omwana yeesalirawo tomugendako kuliko agegombye ku baana bo sibala bagenze nnyo mu gundi ezo computers ate we are rich buli kyebaagala bakola ki naye nze future yawe sigigenda amba obwavu nze sibumanyi kuba sibulina naye abakuliraanyi babulina baluwa abantu bange bakeera bonna emiriraano bona bali mu kufumba wali obawulira bali mu kufumba bonna bantu ba ku kyalo bagenda kulya ekyemisana ekirungi naawe olya ekyemisana ekirungi kati obwavu bwoŋŋamba gyobeera mu magyeyo ekitta bantu ambadde w'amagye obulamu bwange bwonna kati tulina ennimi 3 tulina Oluswayiri then ne tuba you are sitting here. Do you think this is a place of a drunkard? I'm asking you. no Don't waste your time. It's going to rain. Better go and see come baby. Now I'm not working with you. By the way, I'm worried about your books. Someone like you, maybe like you also, I don't know. I'll see you when you come out. Your vehicles, okay, the other one can't move. But it would have been better to move together. Kati wina Sony, beera ne Sony. An iPhone nali sigimanyi. Nalina Nokia Lumia. amagye gakkiriza okusiga n'ofuna gogisigamu gundi eyo
ani okusiga ng'abasumba bwe bakola. nzenna sina abaana bange bali mu mawulire. lwaki profession tewajagala ki Jeno, lwaki gye jeno. Achachachachachacha. Omanya Amerika lwaki yaluzinga olutalo lwa Vietnam? Bamawulire. Mwebale nnyo mukola amawulire. Naye amawulire gamwagamu. Kati oyinza okulaba n'olaba ku kamunye kasirye eggwanga. Ogenda munda nga kapagula kali ako. Naye wano amaze okutunda kasirye eggwanga. Who do you think you are? Naffe tubeerawo. Nze abaana bange bankubira ne banga daddi kiki ekigenda mu maaso daddi kiki. Kati nze kinyangwira nnyo oluzungu nalusoma nga nkyali muto. Nasomera Kibuli secondary school. Okubuulira mu luzungu naye nga kyengezaako okubagamba mbaleese wano mulabe Buganda bwe yafaanana. Buganda abantu abamu bajeewuunya. Bannamawanga bajjangako nga bajjanga abapakasi bagobeza essimu ngenze Buganda naye kye baasanga ate ne bakitwala ewaabwe sangamu ate ne tukifiisa gete. Kati olwaleero nze omu ku Baganda abavuddeyo okubalaga Buganda yafaananga etya, baalyanga batya. Obusolo temujja bulaba bujja kuddukamu naye mujja kulaba ekima. Naye kati ng'obuweewo amafumbe geekwese dda kuno ebinyonyi ku bisula bikeera ku makya n'obiwula nga bigenda olw'eggulo ne bikomawo. Ndaba Buganda gye nakulira mu buli kirime kyonna ky'omanyi mu Buganda nti wakirabako ewammwe kwekiri ku faamu. Nti kye nalabako mbeera nakyo mu myaka gyange tolina ngeri gy'oyinza kuŋŋamba obeere mugagga. Tujja kuvuganya wano mazeewo emyaka 3 mu egi. Naawe genda otandike okole ekintu bweki. Empewo giwulira si nnungi. Muli mu Buganda nga bwe yabeera. Nina ekirala kimubuuza. Si Mityana yokka. Tulina Mityana, tulina Gomba, tulina Butambala. Tulina abakulembeze. Kati waliwo omukyala gwe nali neesiga bamuyita Amelia Kyambadde. Nali mmanyi nti ajja kufaayo nnyo. Omuntu yenna Sseruga akubuulire okuva ku mayanja byali bibira. Si bwe kiri? Naye bw'otunuulira Kalittunsi asimbiddwa, that is an organized society. Ki kye banoonya? Electrification, rural electrification. Buganda region ebikondo bigenda kulwawo. Mbuuza babisimbyewo mu Buganda basoose kutema ki? Emiti gyaffe emirungi nga bw'ogiraba. Bo ne bava gye bava. I'm not a tribalistic person and I don't like omuntu yenna ayogera ku tribe. The tribe yo oyina mutaka ye tribe
naye gwe okujja n'ova ewammwe n'ojja n'otema ebibira n'osimbamu kalitunsi n'ojjawo kalitunsi oyo n'abantu ab'omu kitundu tubawadde chance basale emiti batike ku loole oleese beewammwe eryejjoogo ya kikaaki toyinza kujoga Buganda. Nze ndi Muganda era nkuba ekifaananyi okibalage. Tojja kujja kuva wammwe ojja osimbe wano kalitunsi omusale ofunemu ssente ogende ozimbe kayinaabi fenga otulese tunula ate oddire kalitunsi oyo ebikondo ebyo obiguze district wano mu Buganda unconditional grant. You know about it? Nze nafugako district mu Buganda yali emu kuzaalisinga obunene tekyantwalira bbanga era ne boddayo leero bajja kugamba singa Kasirye eggwanga akomawo naye sisobola kuddayo. Now I'm a general officer. I retired from the army. Naye baali amagezi gange olw'okuba gaali mangi era ne bampa contract era nze nina contract yange tolowooza nti ndi mwavu. You are still a serving officer. I'm in reserve. Toyinza tujja magye mwagala kututwala ffe gye tuliye n'emabega but retired. But General Kasirye, there is a narrative that And it's you young ones who have got to come out and really go after people. Otherwise you are in trouble. You are making kids. In fact, muzalanga bumi. Obwana. Oyinza okusanga olina obwana buna. Yep. Wakusanga ekyo. That's a good one. Kakati ogenda bulisa ki. We are talking about mechanization. Juzi baara nzibaleese tractor kikumunza ziriridda wa eno planting season kyokuli ba operator tojja gula tractor machine. Tractor bw'ogira wanze nziina ezange nze use German naye tractor operated tractor olinga avuga ennyonyi oyesiwa NRM oyetomwa tractor ate ne bacharginga same price gye twagaana gy'emitwalo 12. Nze tractor ezange kati ng'eyo gyendi ebusujju oli ateekamu amafuta n'ateekamu n'emitwalo egi kubanga tractor eyagala service. Ebintu ebyo byonna temubyogerako, muli mu kwogera ku bintu. In fact ngenda nembalaba nembuuza abamawulire bano musooke mugende ku district tugende otubuulire unconditional grant ogigabanya otya. Nze gani nafugako district number senazibajjako ezabanga mu butale buno bwemulaba bwomubuulo nenzibajjako nenkola emigga genda emubendo babuuze oyo wemubendo nimba wakola nakatongoli nakutongoli eyo waawe nenyazi nyazi namukola juzi nga mumaze n'okuvaayo. Navuddeyo tanaba kusala naye manya agenda kusala era nze nteekawo omugwa n'osasula mazzi. Gomba terina mazzi, Butambala teri mazzi, ne Mawokota
kyekimu abakulembeze balidda wa members of parliament biboogera sibitegeere sibalinako kakuku naye bwe mwali mugenda njagala member of parliament abatuuze mu kifo nga bwe kifaanana bweki tegeere titulina abakulembeze naye abakulembeze ab'okudda eno mu loogi mu Kampala ab'okufuna ssente nze sikiriza Kasirye Gwanga toyinza kunsanga mu loogi nedda se ojja kunsanga wano tenti yange eri wali Gwekwesanga lodge. yeah I just come here I relax twagala okumanya bajjeno baani obulamu bwo tobutaddemu kati abagaba jjeno nze sajja wano kubeerawo nti sirivaawo naye ate ndi wano tineerabirira bwonnumba bishwa nti wapanze nze mbadde mmaze okumala emyaka 27 ana 7 kati gwe bulowooza nijja kunnumba mbayirawe otya n'okutya okutta Kasirye Gwanga kubanga ojja kuleeta omutawaana mu ggwanga lyonna wamutidde ki njagala obbabuuza muli bannamawulire ki kye mugamba Kasirye Gwanga kyabakoze ekikyamu nze sittama era sigenda kuttama kubanga nasoma Bayibuli ebiwanga omusaayi Mukama yakola omuntu era yamugjawo kati gwe genda otte ninagendako mu kkoma for your information mu kkoma ofa n'obeera ng'oli mufu ennaku ezi naye gavumenti nenzijanjaba nenvaayo kati bwe ngenda okukunyumiza biki bye nalaba nga ndi mu kkoma you can't believe Jeno olaba ki? anti abuuza ezo sente yeah Kati General, yeah mechanic kufuna aba operators aba tractor nakufuna abantu abeesimbu nti oli bwagamba nti alina eka 10 asasule sente tractor egenda ekola eki emulimire tomusasuza sente nga ze mwasasuzanga abantu abannannyini tractor olwayo kyetugamba tractor sente gibeere emitwalo egi 4 emitwalo egyo giyamba kuba tractor eyo yeetaaga service n'emipiira egyo era mbalabula abawuliriza bwe munaaba nga mufunye tractor mulekeraawo okubikka enkonge omupiira gwa tractor ogw'emabega gwa $1,300,000 naye bano abalimi bwagamba nti natereezezza mujje munnimire n'asasula essente kumbe enkonge yakoze eki yagibisse enkonge enzibu nnyo ewammwe abantu mubabuulire ti kino okyonoona oba baleese tractor ate akati gwe notekamu enkonge ejja kwonoona omupiira gwa tractor $3,000,000 kati gwofuniddewo Jeno agula mipiira agaba emipiira idiot ogaba emipiira oyagenda okusamba omupiira does it make sense to you now bwe nakomawo because it needs money
okutambula amafuta motoka sigaba bintu that kind of stuff. Nemugamba kati ali eyo mubawarabu eyo Dubai, namugamba agenda anoonya eki sente, bw'anajja nja muyambako, bw'anaawangula tunaatwala Busubi. Nawulidde ne gundi agenda kukomawo Nyanzi, myaka 5 myaka 10. Nyanzi nze namutwala mu Parliament. Nyanzi yasomanga Busuubizi nga nsoma Namukozi. Musinga is an artist, and I'm a military man. We will play with weapons, smart weapons. We kill people. Kati ku myaka egyo, kati ndi wano ndaba 67 years, you want to go back in politics. That means nti oyagalayo buno obusente bwebabagabira. Nde to me nga kasiye eggwanga babagamba bafuna senemala mbukaddaana ffe tulima vanira. Omanyi kiro ya vanira kyegula kati $700. That is organic. Gwe tulima wano. So when you talk about money, ebya sente tebinkwatako. Amata nywa lita emu olunaku, ente nziina. I've got everything. Toyinza kunziza mu politics genda kulimba bantu, togenda kukola luguudo. Kale nze omwana we bwe naamuteekayo nja kubanga mulaga bulungi bwansi. Tojja kuleeta muntu ku bulungi bwansi nga toguze kanyama wali, tajja kulinnya. Naye kasita amanya ti kasupu katokota wano enkumbi ng'eka.